ensabika y'amatooke agali fresh requirements ebyetaagisibwa. Katusooke amatooke amawaate peeled bananas oba matooke. Weetaaga oxygen extractor. Ekijjamu ki? You need the oxygen extractor because oxygen damages food. Oxygen makes food rot. It makes food age very fast. Temulaba? Weetaaga ekijjamu oxygen nga bye bino. Bino bye byuma ebijjamu ki? Kino kye kitandikibwako kya $5,000,000, kino kya $2,000,000. Kino kikola kilo nga 10, kino kikola ttaani. Mukole. Ekiddako kye weetaaga food grade. You need the food grade packing material. Kugamba akaveeramu ogenda okusabika amatooke. Akaveera nga tekayiwaamu chemicals. Bakadde baffe baakola ensobi ng'ogyeko maama wange omulungi anzaala bali nga basabisa obuveera. Nga bano baavaawa. Chemicals zonna nga ziyiika mu ki? Kati akaveera ke njogerako ke kano. Ke kano. Food grade packing material ke kano. Kagumu ate nga kali certified kubeeramu ebyokulya oba bibuguma oba binnyogoga. Ekiddako kye twetaaga, the third thing is matooke itself. Amatooke gennyini. Wano tuli mu ebyetaagisibwa ng'oyagala osabika agali ki? Fresh. Ekyokuna kye weetaaga colloidal gold. Amazzi ga golodi. Mutidde. Amazzi ga golodi. Remember about colloidal silver. I make colloidal silver. Ne amazzi ga ki? Bw'ogagatta n'amazzi ga silver gaziyiza amatooke gano okukyuka kala n'obutoonooneka. Colloidal silver. Colloidal silver abantu bedda baddiranga ebikompe ne bateekamu amazzi ne basobola obutafuna ndwadde. Ne kino bwe kiri. So it's the same thing. You need colloidal gold and colloidal silver as preservatives. Then weetaaga drying chamber. Amazzi bw'onaabawo maze mwe gagenda okutoolokokera. Tuli ffenna kati Haji Bibi kamusabe asooka awaatee ku matooke. Sirabasi yagiwandiika ne Max yakola ki? N'olwekyo tuli ku kituufu. Nga bw'awaate amatooke gano nga twesiimye. Ffe baani abawasa Haji Bibi amatooke? Mukyongere engalo bannaaye. Kintu ky'amaanyi kya byafaayo kino. Nga Haji Bibi bw'awaate amatooke gano kansabe mukyala Luwedde Florence okuva mu kitongole kya Ssaabasajja Kabaka. Wali? Florence. Kale, Haji Bibi nga bw'awaate amatooke ge gano nange kanjira ndeeta amazzi ga silver n'aga golodi. Amatooke Haji Bibi agawase bulungi. Tumwongere engalo bannaaye. Si byangu. Nze wedda ntidde nga mmanyi ngenda kusigaza obutooke-tooke.
obulingo obuyamba naye ssebo ekintu akitegeera bulungi nnyo ate nga gatukula oba tamawo galimu amakoona abasajja bonna ebawaata gaba gaddugala. Onyango pozi weddira ki Onyango aavu akabbiro butamanya. Amina. Kati otuuse mu ddwaliro mu ggwenero si ddwaliro teri yazze kulwalira wano yazze kuwona olumbeera obwavu. Kakati ate mbeera ne profesa ate ndwale. Okay, katuddeyo ku bizinensi yaffe ey'amatooke. Amatooke omaze ogawaata bulungi obuveera bw'obuyina bu food grade mulimu size ez'enjawulo waliwo obutereka kilo 5 mwamukasa okuveera ndani akyaliwo yalandinze jjo naye ssebo fatiigi gye tiraaga tagiwulidde nsanyuse nnyo nsanyukidde ddala. Nolwekyo obuveera mulimu size ez'enjawulo oba opima kwota haafu kilo 1 kilo 5 kilo 2 kyonna kisoboka. Bw'omala ofuna obuveera nga bwe twagambye ebyuma obiyina ekittako ekikulu amatooke gano ogaleka omanyi gabaamu amazzi mangi ogaleka ne gasooka ne gafuna ku mpewo okumala essaawa emu namba. Maka yange tuli ku kye bayita procedure. So what we are seeing now is the procedure for packing these matooke or bananas. The first step is after peeling bw'omala okuwaata galeke gayitemu empewo okumala essaawa emu. Togatuuma wamu ogasaasaanya ku nsaniya kati ng'ez'amamera. Leeta olusaniya lw'amamera awo balulabe. Air dry for 1 hour. Galeke gakale okumala essaawa gayitemu ku mpewo. Tuli ffenna. So air dry for 1 hour. Naye obuyonjo bukulu nnyo. Cleanliness is very key in this project. Wogenda ogateeka oyisaawo vinegar. Naawe n'oyambala gloves ne weeyisaako vinegar bulungi nnyo oba sterilizer yonna. Bwe ziba surgical teweetaaga kuba zo ziba nsabike. Ne wali tray nayo n'ogisiimula bulungi nnyo. Tukitegeera n'ogisiimula n'ekala bulungi nnyo ne katawero waliwo obutawero awo wabweru oba serviette. Mukitegeera? So you clean the surface where you're going to rest these bananas or matooke, but after 1 hour. Katugezeweewo ne gabeerawo 1 hour. Ogaleka ne gabeerawo 1 hour. Tuli ffenna. After that, tetugenda kulinda 1 hour. N'ogooza. Toganaaza wabula ogooza. Mu vinegar, mu mazzi ga silver. Amazzi ga silver ge gano. Gagayamba obutonooneka n'obutakyuka langi yellowing. Tuli ffenna gagayamba obutafuna langi kye bayita oxidative browning. Oxygen obutagonoona wano mu period okubanga bw'omala oggooza ogaleka ne gakamuka. Kati oyo silver ono colloidal gold. Amazzi ga gold tegaba na langi eri awo. Kati olumala n'oyoza amatooke gano n'ogasuulamu. Gabeeramu seconds 3 kitundu kya ddakiika. Seconds meka? So you soak them for 30 seconds strictly. Teziweddeeko oba n'essaawa.
lumala n'ogajjamu. Ekyo bwe kiggwa ogaleka ne gakamuka okumala essaawa nga 4, ofuna akatandaalo naye nga nako wakaggyeko obuwuka wakafuyiddeko. So after that you drain out the excess water. Ndowooza tetujja kulinda excess water onokola ki? Kasita ekyo mukitegedde procedure. Kati gajja kuba gakamuse bulungi nga gakaze nga galinga gano. The purpose of this solution is to sterilize, to avoid oxidation, okuwotoka, okukyuka langi n'ebirala. Katufune wano obuveera tupaakingemu, ojja kutwala wali we balabira. Naye obuyonjo buli very important. Cleanliness is very key in this business. Then you get akaveera akatono kubanga gano si mangi, gano gaddemu. Kankozese kano. Kampaakinga half kilo. Abantu b'e China tebalya nnyo. Ate gye njagala okugatwala. Bitwetyo bitambula. Ensi n'ekukaba twakakakaire. Sente zibuze, omusajja agenda mu Amerika n'aleekaana. Omusajja beekyanze. Tetukayana n'oyo. Katupaakinga amatooke. Kati ngenda kukozesa ebyuma bibiri. Ngenda kukozesa kino ekitandikibwako ne kino. So I'm going to use two machines, the smaller one and the bigger one. Mpaya akaveera akatono, paakingeyo n'amalala. Jukira osooka gasookinga. Oba otunda mu kilo, it's your choice. Oba otunda mu haafu, choice yo tewali agaana. Si gwe be baakugulira ekyuma. Si be baakugulira. Kale, ne liri hajji lye yasazeemu emirundi ebiri eryava Sseruganda nalyo nditaddemu. Tukume omukwano. Even after sundown tubenga tukyali bakapo. Kati ekiddako kiba kya kusiiringa. Mashini esiiringa kansooke nene ntono. Later. Obikula bubikuzi wano. Kwatira ku kazindaalo kano. What we are doing is fresh matooke packaging. Kyusa eri etunula eri. Basoogira ku screen. Tukola byafaayo. Kale, switch eri eno mabega. Kati ekyuma mukiraba kyaka. Obumyufu. Those red things. Closer shot. Yeah. Now, vacuum. Okusikamu oxygen. The set vacuum. Osobola okukendeeza oxygen. Katulaba ngenda kusikamu ebitundu 3 ku 100. Sisize mu 100 ku 100. Because kisinziira bwebanga bijanjaalo, binyeebwa, ebyo tebirina amazzi mangi. Osobola okusikamu ebitundu nga 3. Bweba ennyama osikamu 100 ku n'otalekaamu wadde oxygen. Kati nze kansikemu ebitundu 6. Kati kanyongeze wano. Mukalaba?
You see how it is increasing? Nkaaga. Kansooke nkabamalirayo ku 10 mukkirize. Nzogamba akalabika kakoma ku 2. Temukkiriza mulimu olwa Thomas. Tubakaayanya wano. Tunabakuba wadi 9 naye nga temukkiriza. Mulikirizaani. 9 10 kakola ku 10 naye kakoma ku 9 kubanga 1% kagyesigaliza obutasigalirawo nga kakalu. Katusikemu 9 percentage oxygen kati awo kitegeeza ngenda sikamu ebitundu 9 mununemu. Kale katutandike. So we are going to extract oxygen from these peeled bananas. Help me hold this. Microphone. Nekino nakyo tusobola kisetinga. Kanzijemu era kankiteeke ku 9 nga kiri. Kiwedde. Kale katupaakingeyo. Bino bye mwagala. Niba bagamba okulonda temwagala. Okulonda. Munanonda. Kale. Kino kyo kisufu. Oteeke eno n'eno. N'eno nayo n'okola ki? Obeera bw'oti. Tukatupaakingeyo n'akalala. Gakyaliwo amatooke. Agatali amawate ge tuddako. Nago galina entegeka yaago. Gloves kasitamu azitegedde nti yina zambala. Naye katuli ku ddemu. Eno mixture ya technology osobola okukola ng'eno bw'otereza ekyeno kiri awo kyekalakaasa kisiiya kikole ssente Abannayuganda bagaggawale tubonyebonye n'ensi eno n'ebikolimo byayo. Sawa etuuse naffe tufune liberation tuve mu witchcraft today. Amina. Kiri mu kwetoolako nga kiri. Tuli ku 56. Zezo emboozi z'omukenkufu buli Monday ku Pearl of Africa Radio saa 2 n'ekitundu, ku Lwokubiri ku Kaboozi saawa 3, ku Lwomukaaga ku Voice of Africa saawa 2, Prime Radio ku Sunday saawa 3, ku Lwokusatu amawulire ga Bukedde page 16,
ku Sunday bukedde Samsam n'ekitundu New Vision Online buli Lwakutaano ne bukedde. Nina media yonna kati gwe neepaakaako mu Babylon tujja kukuba naawe otuwulire. Tulina media n'abantu teri kisinga ekyo. Oxygen mmye. Gara kulaba bwavaamu. Automatic. Azinye namu. Musanyufu nnyo omukenkufu kyakola abantu. Kale katudde n'eno side. Kasooke tujjewo wano. Kati olaba waliwo enjawulo. Beginners bawa abantu balabe. Kati kino high duty naye nga you can graduate. Kwagamba bawe kayitemu balabe tewali tabu. Yes, ate mukyamanja ku byamatooke. Temukyamanja. However, olina ogakola ki? Ogalinda ne gakala. Naye tetugalinze ne gakola ki? Ne gakala. Leta amatooke ago balaga abantu difference. Jukira kuno tetulina tetugenda kuteekako kyonna. Kati obuwuka buyitira awo obutonotono kubanga musigalamu oxygen 1%. Waliwo obusobola okukozesa 1% ne bubeerawo. Kati bw'oba osala ndiyita liiso ndiyite batya eriiso olireka booti. Kati ago n'ogooza mu white vinegar. Vinegar ono gwe mulina bamuyita tebo ki? White vinegar bamufumbeko emirundi 4. Ono ye white vinegar. Afaanana nga table vinegar naye nze percentage ya acetic acid muno eba ku 50 ate wamu aba ku 5 ki percent. N'ogooza mu kubanga eno enkota twagijja kasubi bali abantu bateeka emmere wansi balina fujjo. Nabagamba bazimba akatale bali mu kwerumaaluma. Kati naye tetujja babuula tulina obba business. We should give them business. So with this type of unpeeled, you clean it with white vinegar, not table vinegar. The common vinegar is table, but white vinegar is quadruple distilled. We distill it 4 times. Kati vinegar ono mwetuganaaza data. Naye muyize. N'abalabisa. Ne bw'onaafuna ssente omwaka ekyokukola okola ki? Okimanyi ekintu kyensinga okwagala sigamba nti ogenda kikolerawo, but you are equipped, you are knowledgeable. Gano ogooza n'ogannyika okumala eddakiika 3 mu white vinegar. Olumala n'ogateeka awo ne gakala n'ogasabikanga. Gakalira mu ssaawa emu n'ogasabikanga bwe tusabise gali. Ate mulina kye mumanja ku matooke.